kimugamba mutyeyo kansubira muli bulungi ono gye musinzira okubeera nga mundaba obanga mumpuliriza. Olunaku olwaleero mulowooza njagala kwogera ku ki? Olunaku olwaleero njagala kwogerako nammwe ku nsonga za kwezina. Omusajja yenayina ng'omala mangu, naawe omukazi agamba nti nze senga omusajja nkoowa mangu. Ebiseera ebisinga ekibakooya amangu ze ssaawa z'okwezina zemutandikirako. Nabagamba okwezina si maanyi. Okwezina bukodyo. Waliwo ssaawa z'okwezina ze mutalina kutandikiramu nga bw'ogitandikiramu omukazi egenda mumenya. Si kyangu okuzina omukazi n'omuzina rawundi emu mbunaakoowa. Ate era si kyangu omusajja yenna nga wena amaanyi g'okubeera ng'ozina rawundi emu n'okoowa. Ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okunyumirwa okwezina ng'oyagala ne mukyala wa nyumirwa ensonga z'okwegatta, mulina okubaako ebintu ebimu bye mwesonyiwa. Bw'oba oyagala okunyumirwa, tunuulira styles mmeka z'oyina. Ku styles ezo obeere nga wama badde mbagamba baddiya bange abalungi nti bw'oba oyagala okunyumirwa ebintu by'okwezina mulonde styles. Tulina styles z'okwezina nnyingi nga kanaana. Ku styles ezo kw'olonda n'ogamba nti eno ejja kunkolera n'eno ejja kunkolera n'eno ejja kunkolera. Bw'omala oziselectinga obulungi oba bw'omala okuzironda obulungi n'ojjako ekuyisaawo oba yeesobola okuba nga ekolera ky'oyagala. Okitegeera baddiya. Naye bw'oba ng'oli muntu nga ggwe ebintu by'okwezina tolinaako styles z'omanyi nti ze zino ng'ozirina mu styles bbiri ky'oba olaba amaanyi gakuggwamu. Bwe ntandika okwogera ku styles z'okwezina mukimanyi nti tulina styles ezisukka mu 100. Ku styles ezo londako styles nga 10 oba 5 ogambe nti zino styles ze njagala. Londako styles z'omanyi nti tezeetaaga maanyi. For example, kajiiko teweetaaga maanyi mu yo. Kajiiko tugikola tutya? Nga gwe mulundi gwo ogusoose okuba ng'ogiwulirako. Kajiiko eyo erina variations ez'enjawulo. Ninza ogikugamba noga ate nedda bulijjo nje mmanyi si eyo no. Erina variations ez'enjawulo buli omu agizina mu ngeri gy'aba asanze oba gy'aba alabye ng'emunyumira oba ng'emukolera. Variation esinga okubeera ng'etegeerekeka oba ng'emanyika y'ow'okubeera oba weewosanga ng'omukyala weebaka bulungi nnyo n'obeera nga weebakidde ku sayidi yo nti nga bwe neebaka n'enzinga omukono gwange n'ofunya amagulu g'oku waggulu kati omusajja ne yeebaka then n'ayingira ng'ayita mabegawo n'ayingira n'alyoka atandika okubeera ng'akuzina mpola mpola nga yeebase mu mugongo ng'omukubye omugongo. Eyo sitayiro gye tuyita ey'akajiiko. Abalala asobola ogikola nga akkiriddeko wansi katini, omulala asobola ogikola nga like neyeesikako wansi ddala n'abeera nga akkiridde ddala n'akola ekijiiko kino ekirina sikuupu ennene n'abeera ng'akuzina bw'atyo. Naye sitayiro eyo teyeetaaga maanyi nti eyo y'emu ku styles z'osobola okuzina omukazi. Simanya mutwa gunnuma, simanya mpulira saagala, simanya biki emukolera ate naawe kolera. Kyova olaba nnungi okutandikiramu omukyala nti bw'oba omutandikiddemu kizibu okukoowa ate naawe omusajja kizibu okukoowa kubanga obeeraawo nga ozina bya lusaagiriro. Naye bw'oba ng'oli muntu nti nze senga saamanyira kuzina mmanampola tosobola eno gitambuliramu ku supiidi ddiya kubanga bw'ogezaako okubeera ng'omukira oguyingizayo ku supiidi nti ogizine mangu mangu munnanga ate gugwa bugwi. Like kagwa oba kabuuka tekagwa wabula kabuukayo kabeera kabuukayo engeri gy'obeera nti olina mwaganya bulungi olina okukuumira omukira munda n'olyoka obeera ng'oginyumirwa. Then sitayiro yaffe endala gye tutunuulira oba erinza okubeera nga naye ekuyambako okuba ng'otandikiramu omukyala ye missionary. Missionary eno naye abantu abamu mugizinisa fujjo kubanga abamu ebawa omwagaanya omunene n'obeera nga weesanga nti gapo oyina nnene osobola okufumita nga bw'oyagala naye ng'ate nakyo tekiba kirungi. Bw'oba oyagala missionary eno okugiziniramu omuntu nga ogitandikidde mu butandisi era nayo kyekintu kyekimu totandisa maanyi. Omukyala mutandike mpola mpola omuyingire then omuzine. Like osobola okwongeza speed oluvannyuma oba okukyusa variation kubanga ne missionary erina variations ez'enjawulo. Variations mba ntegeeza nti style eba y'emu naye enzina ekyukamukko. Kimba ntegeeza kansubirako mukategedde. Erina variations ez'enjawulo z'osobola okuyitiramu n'obeera ng'osanyusa mukyalawo oba ng'osanyusa omwagalwawo mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ekirala ky'osobola okubeera ng'omanya bw'oba otandise omukyala teweerabira kubeera ng'omutegeka bulungi. Ekyo kikulu nnyo nabagamba keebe sitayiro ki keebe ki. Omukyala buli bw'omuzina nga tomutegese bulungi ogenda kwesanga nti togenda kuwoomerwa ate naye tagenda kubeera ng'awoomerwa. Gwe tojja kuwoomerwa kubanga omukyala tajja kuleeta mazzi agenda kkala mangu ate ye tajja kuwoomerwa kubanga bijja kuba bimuluma ate bijja kuba tebimukolera which will not be good for both of you. So mutegeke bulungi omala okukakasa nti kati omukyala mutegese ekimala olyoka obeere ng'omusabula nga bw'oyagala
obanga omuzina bulungi nga bwandibadde olina okubeera nga ekintu okitambuza. Ekyaki olina okubeera ng'otegeera obanga omanya mu bufu bwe bumu obwo omukyala oba oyagala okumuzina ng'onoonya sitayiro emu ku ezo kwe kisobola okumutandikira ye sitayiro eya Saida akala kosobola okozesa bakayita T. Ako kolabanga bw'ojuwulira nti leeta T, omukyala weebaka bulungi nnyo n'obeera nga otunudde ku sayidi nti weebaka otunudde ku sayidi. Then omwami ne yeebaka nga naye atunudde kaŋŋambe nti bwema neebase nga atunuulidde ekisenge ye agenda kwebaka nga atunuulidde obuliri bwaffe gye buli like gye tuteeka omutwe. Then najja n'akurosinga waneeno jjukira goba weebase mu buwanvu ye n'akwebakako mu bukiika. Then n'ayingira awo neebaka bulungi nnyo nga tewali yadde nakyakola nti oba nti kiri awo nti yeetaaga okusimba amagulu no. Yeebaka nga yeebakidde ku sayidi naye ng'akutunulidde omukira n'aguyingizaamu bulungi. Kati then bw'amala okuyingizaamu omukira eno mu magulu go wakati g'ositulako okugulu kwe okumu n'okufunya okubeera ng'omuwa omwaganya ye omubiri gwe gwombi oba amagulu ge gombi gaba gayiseemu mu ggwe. Bw'amala okuyingira then abeera omwo nga yenyeenya mpolampola akuzina mpolampola. Kaseera kanene tosobola kazina mukazi speed kubanga abeera mu relaxed state. Tobeera nti abeera nti akweteeredde nti oba oli mukyangaala nti like tewali kikulemesa kubanga otambula nga bw'olina otambula no obeera olina ekikoldinga back. Kitegeeza togenda kwetaaya bulungi kigenda kumunyumira ate naawe kigenda kubeera nga kikunyumira mubeere nga temukoowa nnyo. Bw'omaliriza okumanya nti kati ntambuddeko ke ntambudde awo ne woofulukuta n'ogenda mu sitaawo zino z'oyagala. Simanyi njagala kabuzi njagala kiwojjolo kubanga zino zonna zikuwa omwagaanya okubeera ng'otabaala nga bw'oyagala. Buli w'obeera ng'omukazi ogenda muzira nga togambwako oba nga tokoonaako munnange okozesa amaanyi mangi. Mu kukozesa amaanyi mangi okugwa amangu kyolinza kukyewala. Kyekimu ku bisuula akasolo. Ne weesanga nti akasoloko kagwa mangu ng'otandise okuzina omukyalo owoza kimuza bannange sibitegeera senga nywedde eddagala otandisa maanyi kati golobooza amaanyi bw'ogamalamu ku ntandikwa ogenda kola otya emmana ogenda gizina otya. Amaanyi ge gakuleetera okuba ng'osigala ng'ozina omukyala. Olina okubeera ng'omuzina mpola okubeera nga togwa maanyi kubanga omubiri gwonna bagamba buli bwe gugwamu amaanyi n'akasolo kagwamu amaanyi naye bwe kabeera nga amaanyi mwegali kizibu nnyo okubeera nga akasoloko it was off all along. Sorry. Akasolo ko bw'akabeera nga tekaliimu maanyi munnange manyi omubiri gwe guba nti gulimu maanyi n'akasolo kagwa ne weesanga togenda kubeera n'amaanyi mu nsonga za kwezina. Bye ebyange nze nsigadde nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo bantu bange. Baagala nnyo mwenna abafisse akadde ne mubeera ku live zange naawe abeera eyo n'ojja n'ogamba wange ka video kaakano n'okakoonamu ng'okasanze tewerabira subscribinga ku likinga no commentinga. Mbeera bulungi. Yeah.